Mwenda Mr. Gadget Rupista of course akanyomero kenkola video kasafu kanyama bwetu wetutambula mpola. So ngawo tuze tukugamba ntukuleta abatutumufu abantu abenjawulo emikwana abenganda naye nga bali mu music industry and entertainment business owa circles as well. Njagala nnyo okwebaza mwenna bali mu nseze enjawulo aba streaming live okuva UAE, Abu Dhabi, Wawa, Doha, USA, Europe, Asia, South America yonna nga mutulaba yonna mu mbeera yonna. So olunaku lwaleero channel yaffe eno kasafu kanyama kugata ne channel yaffe enkola video then ne muganda wange wali Logon TV abawo mpola Up Live tukitambuza mpola. So mu mbeera olunaku lwaleero ndi musanyufu okuba nga nkwaniriza the new superstar in the making, the one and only Philista in the building, in a place. Philista, nsaba abantu batulaba obabuuzeeko. Abatulaba wali abatulaba ku channel yaffe enjawulo babuuzeeko. Bategera Philista akutebendela jo. Abantu yongeramu rap n'amaanyi n'eddoboozi. Bigambo ne babogela kuba kimanya abantu banja bamuwagira jo. This is Philista, the superstar, the boss kid, the Africa's top kid, the baddest, the fittest, the finest, second rap akasinga jo tinyo kumanya ndi mutinyo singa ne fefe busi yo nombe. Osinga ne fefe busi. So Philista mbumpimpi yani amanyi amatuufu abantu tebakumanyi balaba bulabi okuba rap yani Bampita Nanyan's face. Bakuyitani? Nanyan's face. Nanyan's Faith bamuzaala ddi. Tutunulye ebyafa bya Nanyan's Faith bamuzaala ddi ajja ddi mu nsi. Oba ali mu myaka emeka? Nina emyaka 7. Baba bakuzaala ddi? 2010. Biri meka? 2010. Wejiba 7 2010 segeza kati oli mu 10. Segeza oli wa 2013. 2007. Seneti so Philista jaga tutunulire ebintu bino byokuyimba bitandika bitya bijja bitya ebyokuyimba bulijjo nze nnyimba wabitandika ddi bulijjo nnyimba naye nga sinafuna mukisa guvaayo bantu kulimba nga tonnafuna mukisa guvaayo kyendowooza gw'okutandika okusumbuwa muzeeyi nti njagala kugenda kuntwala mu studio recordinga oba omuntu okutunula n'agamba nti Philista alayika byakola bituufu wabitandika ddi oba obitandika otya kijja kitya yanyambako abantu okumanya okusikiriza ogamba nti kotandika okuyimba kiva eri Jostede ye yakusikiriza oba wali oliyimbayimbamu then nosinga na Jostede nayongerayo ekitone nali nyimba ng'otera kuyimbayimba ebiyimba bwani bwe bwerimbalimba bwali bwani bwali omayiminga nga si bubwo bwali bwani obwo buyimba Daddy wange yali ampandiki. Yali akwa ngoma n'okuba banga freestyle just freestyle. So freestyle okugenda mu studio ku recording wasooka wagenda ddi? Ogenda nti nginze katugeze mu studio. Wasooka genda ddi? Abantu bamaze okumanya. So basooka kumanya nga tona recording ayo wali kayimba n'akamu. Ng'olwo byokolo abantu bakutegedde batya? Ebintu byagenda ku Facebook ku WhatsApp byatambula bite ngawe kyatandika kitya Daddy wange yali ayina buli kanaku gyagenda ku weekend ng'agenda mu studio ne mugamba nange ntwala ati awo netunanga amayambala tugende netugenda awo wetwamala ogenda Tata ye yalina mukwano gwe bali bamuyita Fizo. Fizo. Dr. Fizo okuva mu Abbey Records. Kati ye nagendeeyo. Zana mugamba nze kangende ndaba abayimbi eri. Buli kanaku nali ntera ogendayo kulaba abayimbi nga bakola rehearsals. Nengenda nenyingiza nensangayo Jostede. Jostede nangamba mwango jangu nambuuza omanyi okuyimba ne mugamba ye ati waliwo omukazi eyali awo n'agamba kuyigiriza okuyimba neŋŋamba ye n'agamba soko nyimbiremu gwe by'omanyi awo nenyimba awo n'agamba Jostede ono omwana amanyi okuyimba ati Jostede nemuyimbiramu n'asanyuka kati awo nankwata ka video awo nangamba nti nno awo teyatugamba tyagenda n'akapostinga ku Facebook ffe twakalaba bulabi nemulaba nga katambudde so awo muvaawo studio ki gye wasooka ogendamu n'okola kijjukira gye wasooka ogendamu n'orecording akayimba kakasooka studio
audio yali ya Ian Pro. Ian Pro waggulu wali ku 32 oba nga nanagenda ku 32 ng'akyali eri wansi. 32 records. 32 records. Akayimba akasooka gwe wakawandika? Daddy wange yampandikira oluusi nange newandikira mutata. N'oyiwamu rap awo? So Frista njagala tutunuulire omuntu akulaba Frista akayimba olina ennyimba mmeka kati? Nina ennyimba 2. 2 then? Nina ennyimba 3. So 2 ze zibadde olwokusatu lwe lupya lwe luŋŋaŋa olupya. So ennyimba zino zasooka akasooka bakayita batya? Kasooka bakayita Nawambye. Nawambye abantu bawemu akapeera bajalooza akayimba kange bawemu Nawambye denitudde neera bawemu akapeera awo. Ebigalo wakabyali mu kitundu abatamanyi kufumba muve mu kiyungu togera Luganda lufalansa n'oluzungu bakutte kutama bagamba mbu walaje Mungu tuli mubira tubise na mpungu tukuba tudigiza nga n'abazungu tujina obusungu bungi nga mali ya Mungu represent katimbonga n'abakungu ntambulira mujayipingo mu bakasewungu balite bansobola Nawambye mukyalo ne mu kibuga Nawambye ebola ja buli kibuga. Okay. Akapeera ako temalayo nnyo Nawambye akokubiri akadaka kayimba bakayise batya? Bakayita You Know Me. You Know Me. Lwaki luzungu Frista? Abantu lwaki bavuga mu luzungu? Wavudde mu Nawambye batwala mu luzungu lwaki? Just kayimba. So luzungu awo wennyini Frista ngo opada kayimba akokubiri ako ani akakola audio? Atini. Wakyusiza wavudde eri kati watini. Ani awandiise? Gwe ne Daddy neera? Daddy wange yampandika. Yawandika. Frista njagala okubuuza nga tuta ali mu kibiina ki Frista ng'omuntu by the way. Nsaakibuuziza. Frista oli mu class ki? Ndi mu primary 4 ngenda mu primary 5. Osomera essomero lisaidi ki? Makinde Citizen. Awo wennyini njagala tutunuulire Frista okuba nti kati ensi ekukkiriza ensi ekwagala. Okizuula ddi gwe ne Daddy mukizuula ddi nti kati abantu banzikiriza tutandise okukuba ku Facebook amaanyi mangi ku Facebook nga gayitirira so Frista njagala tutunuulire stage gye wasooka okugendako n'oyimba stage ogijjukira ku Serena show ya Emanuela gye wasookako so Frista yenga omuntu stage ki gy'ogamba nti owaayi eno nagikuba nange barapa bonna ne mbasaanyaawo ne mbaleka nga bavunnamye? Stage ya Toto Festival. Enamboli. So njagala tutunule Frista amawulire gavuddeyo mu mwaka guno Frista yafuna birthday ogenda kusomera wakati ebyo tetwagala byogerako nedda tetwagala byogerako kubanga tebana temunaba kuregisteringa temunaba kuba confirmed mukyali awo mumaliriza pepa wakatanagwa atanagwa so mukyamaliza so Frista rapa kigwogamba mu Uganda nti ono rapa nze nange mu baana abawala bamu baana abalenzi ojja kumpayo omuwala omu oba olina gwomanyi oba tolina gwomanyi ngamba osiina gwe manyi mu balenzi oba ogamba ab'emyaka gyo nti awaliwo gundi bwe tubisanya asobola okujja tewali mu balenzi tolina gwomanyiyo asina mu bawala tolina gwomanyiyo Fresh Kid tomumanyi Frista mumanyi naye eyo tuveyo nange njagala promotinga Boss Family erimu nze Boss Kid Boss Daddy Boss Frista oyogera ku ddoboozi so Frista twawulidde tulina akapya kotuleeta oba akayimba akapya kokoza akayimba akalimu rhythm ya Waikibenda ani yakufunidde business eno oba engoma eno kubanga ogituulamu? Waikibenda yagituwa nagamba tukolemu oluyimba awo tumala oddukolamu awo tugende ku studio ojja tulukole so mugende ku studio mulukole so Frista njagala ebbanga lwakayimbira oli mu myaka emeka oweza emyaka oba omwaka oba emyezi? Mu myezi oli myezi emeka? Myezi 5. So mu myezi 5 buzibu ki bwolabye oba bwolaba nti olina obuzibu ofunyemu? Buzibu ki bwofunyemu?
tetulina sente. So weetaaga sente okuddusa ekintu kino. Taata ye manager oba ye ani manager? Taata ye manager ate yawandiika. Bumpimpi amanaginga Freestar oyagala manager nga financial manager naye nga taata waali asobola okukuwandikira n'ebisigadde. Okay? So njagala tutunule Freestar nga tulina kuba nga nkuta abantu abatunulira Freestar ye ng'omuyimbi ow'enjawulo kyanjawulo kikyalina ku barapa abalala kuba abayimba bangi mu studio naye ate gwe tonayimbira wadde mwaka oyiseewo kyenjawulo gwe kyolaba kyolina. Yimba bulungi. Oyimba bulungi. Rap zino z'okuba zino kitone oba ddali akuswikingamu kuba rap okuba nnyo freestyle ne munda wali ngenda kukuwayo ka freestyle kankubemu. Kitone ekyo kawo kiri awo we kitambulira. Okay, nga tudduka kuba kano kantu katono tujja kuba tumaliza eri mu maaso. Njagala abantu babo bakobusembe ne freestyle baba bakufuna bakujjawo kuba nti bakubukinga ebivulu n'okufuna interview ne music oba mujjawa gwe ng'omuntu. Nsaba following ku Facebook page yange. Facebook page eri mmanya ki? Facebook page eriko Felicita the Superstar area music. Area music. Endala ya Felicita Boss Kid Fashion and Design. Ya Fashion and Design eriko Felicita Boss Kid Fashion and Design. Then YouTube eriko manya ki? YouTube eriko Felicita the Superstar DI. Era nsaba abantu subscribing. Freestar mami jali. Ku Instagram yange following. Ne ku Instagram kwoli ngoli wa amani. Ne ku Twitter joli. Ku Twitter toliyo. Lwaki toliyo ku Twitter? Sinaba kutuukayo. Tonaba kutuukayo oba Twitter teri sente. Wa wali Instagram gyogedde esasula, Facebook naye esasula, YouTube joli. YouTube esasula. Ebintu bya sente bino ng'obyanguyidde nnyo Freestar lwaki? Njagala abantu bamanye. Abantu bakumanye. Freestar muyimbi ki gwandiyagadde okukola naye kolabo mu Uganda? Uganda. Fefe Busi. Shiba. Spice. Bobby Wine. Bobby Wine wandiyagadde muddemu kayimba kyengulu oba kasukaali? So jaga tutuli ate bano bato mu kilasi abana bano toina kuwandika mbe tukuyinza okola ka kolabo toinayo aba bagala bajja kunsaba gwe kusaba bagwa basaba be bansaba leka Freestar nkwatako mu ngalo mbuzeeko obulamu bugamba ki obulamu bulungi so Freestar gatudduka njaga tsoka tutunulire Freestar omanyi kati music akyuse nnyo bebe kulu yakoze list teyakutaddeko yataddeko Fresh Kid takumanyi alabika tannamanya omuziki taguwulira alabika tannamanya negwe omumanyi list wagiwulidde bagirabyeko list nagirabyeko muyimbi kigwatekamu gogamba mbutufu naawe yakusaza ensawo at least yandibadde akunyigawo kuba olaba Fresh Daddy kwali nyabo nzame ngwaleko mu ngalo olabugamba ki wowe Fresh Daddy alina okuvaako gwoyingire ku list eyo bwoba kola list balapa abasinga abataano oyinza kulonda ani mu Uganda nga tewetaddemu kale oba kale naawe weeteekemu balapa abataano mu Uganda ng'okola list yo mpareeti yo Fefe Busi mu kifo ki kuba ngambi bataano Fefe Busi omulade mu kifo ki namba tutandike ku namba 5 namba 4 namba 2 namba 3 namba 1 namba 5 tulina ani namba 5 Fresh Kid namba 5 omwadde Fresh Kid omwadde waawo namba 4 tuwaawani namba 4 adda kubeera kapiripiti omwadde waawo mu namba 4 namba 3 tuweewaani awo namba 3 tuweewo General Zamba the legendary General Zamba gwewaddewo kati mu namba kuba namba 5 tubale ne Fresh Kid namba 4 tubale ne kapiripiti namba 3 tulina General namba 2 tuwaawaani awo namba 2 Fefe Busi mu namba 1 namba 1 kati bw'oba tewetadde mu namba 1 ani akumenyawo
Nambeemu. Tewali. Tewali. Freestyle ebintu bino ng'obyeyagaliza. Bwe toyagala abantu bafune. Oluwa abatali mu nambeemu gwali mu nambeemu tolina gwa nambeemu. So Freestyle nga tugenda abubaka kibowa abantu obusembayo nga tukutwingidde omwaka guno mupya bakuwagire batya kitambula kitya music omulaba otya? Abantu kyensembayo bagamba osobola n'okubagirako abantu bakulabeko mu maaso bayinza olowooza twaleese atali Freestyle the rapper the superstar. Nsaba abantu bayongere okumanya bayagale music wange oba nga balinayo bupate birthday party oba bakuyita obuyimba basobola okukubira manager wange no ye namba 0759 0759 62 29 29 93 esemba eriki 93. So Freestyle olinayo kyombuuza? Mbuzayo ekibuuzo naawe ng'omuntu mbuzayo bibiri nkwadde omukisa. Olina emyaka emeka? Nze ndi myaka nga 25 Freestyle. Mbuzayo ekirala. Ekirala? Wakoma mu kirasi? Nasoma ne nfuna diploma. Wakoma mu kirasi? Anti diploma oba okusomye n'ova mu senior 6 n'ogenda ne basoma emyaka ebiri n'ofuna diploma yeyo gye bayita diploma yeddirira degree. Kankubuuze mami gyali? Mitabeera naffe. Mami abeerawo weka. Kintu ki ky'otayagala mu industry ky'ogamba nti kino mu industry sikyagala njagala kirongoke 2-2 omuziki gweyongera okutambula gwe kyolaba ekikyamyemu kati nemu? Njagala nange nninyeko ku nyonyi. Olinye ku nyonyi? Awo wennyini olina passport? Sinafuna. Avaayo manager ng'ajja asookere kukola ku bya passport byaba atandikirako. So oyagala olinye ku nyonyi? Olinye ennyonyi oyagala kusooka kulinnya ku nsi ki? Nsi? America. Dubai. So abe Dubai omwana agambye bapromota abe Dubai mwenna omwana agambye agala kujja Dubai. Abakuba omuziki bapromota bonna bali Dubai ne wasigadde omwana wuno show in case weeri ayagala abakuba. Freestyle ayagala tuogeremu ku luzungu session esebayo nga nkuta abantu babuzeeko mu luzungu togere mu luzungu babuzeeko mu luzungu tukute basoko babuzeeko mu luzungu wabulire n'amanya go mu luzungu abantu babuzeeko mu luzungu togere ku luzungu dakikeemu. Yo, my fans. How are you, my fans? I'm Freestyle, huh? How are you, my fans? I'm Freestyle, the superstar. How old is Freestyle? I'm in. How old are you? I'm 7 years. You're 7 years. Yeah. Which class are you? I'm in primary 4. I'm going to primary 5. What's the name of your class teacher? My class teacher is called Teacher Anthony. Teacher who? Teacher Anthony. Anthony. Then where is your school? Where is your school located? Mackintosh City. This is a statement in English. Freestyle, the writer has instructed. Freestyle went to the market to buy oranges. Begin the statement, oranges. Rewrite the statement, oranges. Freestyle went to school to buy oranges. Rewrite the sentence starting Freestyle went to oranges. Freestyle went to buy oranges. I want you to start oranges. Begin the statement by writing oranges. Begin the sentence. Repeat the statement by writing the statement using oranges or beginning oranges. Freestyle went to buy oranges. In the market. Begin the statement. Oranges. Freestyle went. Oranges tetinotandisa kuba kati wali tugambe Freestyle agenze mu katale kugula ki michungwa kati tutandike michungwa. The oranges were in the market and Freestyle went to buy them. So Freestyle katudduka abantu abatulaba abebweru abebulaaya nsabo bakunge bakuwagire bakukirizeemu bapromota abali bakuwa ebivulu n'obubaka abantu bayita Freestyle tudduke tweyongereyo mu maaso.
okimanyi nti abantu abali ebweru nabo bamanyi bakumanyi bulungi nnyo neera njagala bweyongera okumanya bweyongera okwatiikirira nsaba abantu bonna abali ebweru abali mu Uganda nsaba mwongere okumpa channel yaffe eno Kasavu Kanyama of course channel ne enkola ya video kukata ne Logon TV channel to subscribe channel za Facebook satu mpola mpola tutambule tukiongere mu nsi yonna tunoonya abaana ebitone byakabye mwana mwala Fista mwana muto ayina endorsement je tusubira masa omwaka ogutandika ogujja guno gutandise ayinza okubanga ayolekera essomero ly'enjawulo kubanga yeyongera ekitone ky'okubanga kitutumula atambuza embeera so tubeebaza nnyo kuba nti musubscribinga mweyongera amaanyi tuyongere ebitone tutambule mpola mpola ayimakaikon pesa rupista mwana mwenezi uplife abawo mpola mpola neno channel yaffe bawo mpola mpola kukwasaganya so tubeyanza ddala katubenga tuyongere mpola mpola mu subscribe ne gamba muno mukwano gwo ne muganda ne munnyo ne sister ne jajjaawo ajje alabe channel no tubeyanza katuyongere mpola mpola tugenda kwa tuwetala mpola mpola tukutadde boss waffe abantu bawaddeyo kapera katukuta bawo yakapera ka brand new project yaffe empya abantu bate bulungi nnyo nga rapa freestyle akayimba kaffe tulina akapya tukuba kawaii kibendo bakali akokwira kali akokwira akakwira tubawa akapya freestyle akapya tuduke kuba akapya to adebati my stepmothers to make us hurt our fathers when you touch our sister and brothers umulanga chije tichojagala kuwe kabambe kumukuna kababuwe bamauma weba tujamwe kwese yaman mukomererwe yaman oi